Omukwate Muhammad Isiko bino byabadde ku kyalo bw'olomera mu ggombolola y'e Nawanningi mu district y'e Iganga. Akawanga ke yaziikudde kahamuza mweru. Isiko yavudde ku kyalo Kawanga mu ggombolola y'e Malongo mu district y'e Mayuge era nga yazzenga mugenyi okukyalira ku benganda. Kigambibwa nti bwe zaatuuse essaawa 6 ogw'ekiro n'ava mu nju n'agenda ku malaalo. Ssentebe w'ekyalo bw'olomera Moses Kitinyo annyonnyola engeri gye yakwatiddwamu. Atukubye ununu obwire gwe twabaye tulitambula nga tuli kwetola mu kitundu kino okunoonya obutebenkevu. Twagira okuwayagana omwami ono nga ali kuziikula ali kumuga magombe so twayetola twamuzingako. Twagira okuzuula nga amaze okusima omufu eyafa. Ssentebe agamba nti okuziikula abafu tekitandise kati mu kitundu kino. Galiga era muzeeyi baatuziikula ku bajja naye mulamba mugenzi bikaado abudala oyo titwabonaku so twalipotinga tituidige bamutwala nimutunda ebindi bibaire so tubaye tunonenkereza onaboneka ali omu kwabo baire bakola omulimu kikosi ekyo. Isiko aliko byannyonnyodde bwabuuziddwa Uwaji yabadde atwala Akawanga. Wadi wotandira bintu byange byotabireeta tweda olunamala okulya omwaka guno tweda kulya mwaka guli kuyirako n'ekigambo kiyangoba yabere emitwalo 2 yajimba mu kusooka kabiri yamala yanongera emitwalo 2 era nga ali abavuka abaliwo nga abede sente okulimpa okuyide n'okuba nga ndikola ekintu ekyo. Bo abatuuze bavumiridde ekikolwa kino. Bamulingirire ku lw'okutobola eddembe eryamwine yawumula obulamu bw'ensi kabiri n'amutolayo n'amwiza kabiri ku nsi. Tusaba gavumenti egezeeku ino omuntu oyo oba musiba kufiirayo afiireyo. Esente banange mudinoonye mu bulungi ate kutewanya abantu abaamala okufa. Amyuka akulira abasawo b'ekinnansi mu district y'e Iganga Jamida Muteesa avumiridde abeerimbika mu mulimu gwabwe. Ndi kubasaba omuntu yena ali nti alina omusawo gwe yemulugunyamu ng'omwami ono alina ekikoosi nja kuleka nambedde amasimu. Omukwate atwaliddwa ku poliisi y'e Bunyiro ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Twabali